Yes, tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya neddoboozi bampita Ntambi Jimso Rich Boy Maxud Junior kuba nti weekuumira wano ne tutambula ffenna all the time weebale kuba nti osubscribinga nawe atanaba kusubscribinga kugamba nti subscribe. Olunaku lwaleero ndi mulwadde n'ebinyiga naye ate era nsaze okuba nti nkuleetera amawulire aga training so n'olwekyo bw'owulira nga njasimulo oba nkolola toweewuunya tolowooza nti owa korona akuli kumpi wabula ndi mulwadde naye ate nga nsaze okuba nti nkutuusako amawulire agagenda mu ggwanga so n'olwekyo olwaddemu okuba nti otambula naffe subscribe sharing ate olwaddemu okuba nti oleka comment yo mu comment section yawo ne tuba nti tufuna opinion yo mpola mpola. Olunaku lwaleero tukuleetedde mwana muwala amanyikiddwa nga Rema Namakula wetwogerera Rema Namakula Amabanjja Gamutuulidde Amabanjja Gamutuuse Mubulago era nga takyasobola kuba nti asaana okuba nti yatambula mu bantu n'okuba nti yeewa emirembe twogerera Amabanjja gamuli bize. Now Rema Namakula yasobola okuba nti yagenda mu bagagga abamu kogata ne banks ezimu okuba nti asobola okugyayo ssente okola okwanjula okwali okwebyefaayo be ebyamagero n'okuba nti okola okwanjula kogata n'embaga era nga okwanjula kuno byonna yabigatta nabikola last year omwaka ogwedde, that was around October November. Rema neyeba nti yetise amawulire era nga bantu bangi abajumira omukolo gukugata anena abagereka wa Uganda amanyikiddwa nga Ruth Najinda oba Sylvia Najinda oba Ruth Najinda something like that. So n'olwekyo bwekityo naba nti jumira omukolo era nga Rema omukolo gwe gwali gw'amaanyi. Then amukuba nti Rema akola embaga yasobola okuba nti agenda mu kibiina ekimanyikiddwa nga abagagga kwagalana omuli mwana musajja mukulu amanyikiddwa nga Kirumira n'abasigaddewo najjayo ssente okuba nti atambuza emirimu gye gyali wali enajjana najjana nkumbi nabbingo gyali wali nabbingo n'aba nti omukyalo ono atambuza okwanjula kwe kugata n'embaga ye bulungi era nga Rema yasobola n'okuba nti yeewola ssente zewa Dr. Mzo okuba nti akasuka mukubo abantu balowooze nti oba oliawo Rema agudde kunagaga nga bwe twali tusuubira kumbe nga ate musajja ono Amuza Sebunyasi yakwata ssente n'aba nti yateekamu bwe twamalawo okwanjula Rema ebintu byatandika okuba nti bitwalibwa okuli emotoka ezimu ne ziba nti zitwalibwa emotoka ezisinga 2-3 bazikwata era nga n'emotoka gye yasigaza twakitegerako nti omugagga Kirumira yali azze okuba nti yagitwala. So n'olwekyo Rema n'avaayo kipayopayo gye yali agenze mu honeymoon wali mu Maxon Falls yaddukayo misinde n'aba nti akomawo e Kampala abeere nti atandika okuba nti akola era nga Rema yoga yaddukira ku stage kogana n'okuba nti akola concert eyali eya Africana ku Valentine's Day. Concert eyo bagiteekayo kipayopayo because Rema Amabanja gali gamutuuse mu bulago nga yagala kuba nti akiliyaringa mabanja. Now mukuba nti bookings zijja n'okuba nti ebintu bitambula bukwaku nga bwe yali akisuubira Rema yali asuubira nti agenda kusasula amabanja before July but unfortunately coronavirus najja era Rema amaliriza nti tali ku stage. Now ebintu bya Rema biri mu suspense biri mu lukuubo kogata n'ennyumba ye yandikaba nti etwalibwa mabanja nti Rema atakyayimba talina wantu walala avenue yonna jajjamu ssente ate nga ne online sales kogata ne kola tunes abantu tebakyabeera nti bakozesa nnyimba ze ennaku zino takyasobola kuba nti raisinga ssente mu kola tunes kogata ne online because Rema y'omu ku bayimbi abadde basinga okuba nti bafuna ssente mu online kogata ne kola tunes naye nga ate gwe twogerera John Black kogata actually John Black kati mu Uganda yasinga okuba nti afuna ssente za online. So nekiba nti omukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula Amabanjja Gamutuulidde. Now Rema twakigeddeko nti ebintu bye byanikatwalibwa ennyumba kugata n'ebyobugagga bye ebirala biri mu lusuubo abagagga bagenda bitwala anytime from now era nga Rema ali ku bunkeke. Rema agezezaako okuba nti atuukirira mikwano n'abantu abagagga mikwano gyo okuba nti bamutaasa mu mbeera eno asobola okuba nti yataasa ebintu bye naye nga ate ebintu bikyaganya abagagga buli omu akaaba nti talina ssente korona yamuyingira musono olwekyo Rema agakaaba gasangula Rema Amabanja Gamutuuse Mubulago mukazi wattu talina yadde emirembe. So n'olwekyo byebyo ebife ewa Rema Namakula abantu abasinga
nga beebuuza mbu Rema lwaki yasalawo kuba nti yeewola okuba nti akola embaga. Rema ekirooto kye mu kuba nti azaalibwa ekirooto kye oba ebimu ku birooto bye yalina kwe kuba nti afuna omusajja n'amwanjula n'amukuba embaga kw'ogatta n'okumulaga abantu nga tatidde kintu kyonna. So n'olwekyo omusajja mukulu amanyikiddwa nga Edisa Musuza yali tali ready okuba nti yakipinga Rema nga mukyala we n'okuba nti ye mama w'abaana bwe bakola ssente mpola mpola, era nga Musuza yali asazeewo okuba nti akuba Rema embaga mpola mpola, naye ng'ate mu kuba nti Musuza agezaako okuba nti anoonya ssente, Rema yatandika okuba nti abaliga n'okuba nti ate aleeta abasajja mu nnyumba ya Musuza ey'Essegugu, ekintu ekyaleetera Musuza okunyiga n'aba nti adduka mu makaago ag'Essegugu n'aba nti atandika obulamu bwe. So n'olwekyo Rema mu kuba nti omusajja yamuddukako okumala emyaka 2, Rema yasalawo okuba nti akwata Dr. Hamza n'atandika okumutwala mu maka ga Edisa Musuza oba ennyumba ya Edisa Musuza ey'Essegugu n'aba nti babeera omwo, era nga Rema emyaka 2 yagibala n'omusajja ono. So mu kuba nti Musuza agamba nti nakitegedde olina omusajja mbeera naye sibalinako buzibu mbeereeyo, Rema yasalawo okuba nti akola embaga mbu alumye Musuza n'okuba nti amulaga nti tiyali musajja ekimala, kwe kusalawo okuba nti akola embaga oba okufuna omusajja ono amanyikiddwa nga Dr. Hamza Ssebunya. Ate nga mu kusooka Rema yasooka n'afuna omusajja Omunigeria Farid Andawus gwe yali amufunidde, wabula n'atasobola okuba nti amanyula. So Rema bwe yafuna ono omuvubuka amanyikiddwa nga Dr. Hamza Ssebunya n'amusalawo okuba nti amuteekamu ssente kwe kukola eyo embaga mawuuno, embaga makeke n'okwanjula okwali okw'ettaabu kw'ogatta n'okuba nti bakasuka ssente mu process yonna eyo y'okuba nti bakyala kwanjula n'ebisigaddewo bakasuka ssente mu kkubo nga basakuserako bafaani, kumbe nga ssente zaakwewola. Bwe twogerera amabanja galemye Rema okusasula era n'ebintu bya Rema byaligenda. Rema ali ku bunkenke, asiiba, asula, akulukusa maziga. Bino n'ebirala bye bolina mu episodes zaffe eziddako nsikadde ntambi Kimso Rich Boy Maxud Junior. Oliwaddemu okuba nti onoonyaako wali ku Twitter Kimso 16. Bye bye for now.